Inseko buseko 10 years tuse ya muganda wange 10 nakusomezi nga 12 abantu bemukono bo bali ready mukoli ni abo abantu okumayanga nti bali ready batasedda nokugula VVIP tables okugeza nagambye da Midway supermarket wetule sawa zino ya muganda wange kuseko emeza 3 buli meza ya mitwalo aga ate omukulu takomyoko nakula ne tickets endala 10 setugenda okubanga tugabira bakilansi bakasitoma bagula ku supermarket y'ebintu ladies and gentlemen nga 12 mwezi gwe 10 tugenda mu nseko buseko wali mu Colin Hotel olunaku marking yaman twongera okwebaza bakyali bafa ba Midway supermarket batukuze nnyo okubeera basaponsa banseko buseko buli ate era mwe bali nnyo okubeera okolagana wamu nekyali wafono HBK Smart Properties tuli wali mu Colin Hotel nakusomezi nga 12 mwezi gwe 10 buseko bakwasa kundi zabo matanja chiko bakwasa madira tanchiko iseko buseko yes matanja chiko yaman 12 ogwe 10 Colin Hotel Omukubiza w'olukiiko lw'abataka mu Bwakabaka bwa Buganda Augustine Mutumba asabye bannabufuzi okulaba nabo beenyigira mu kulwanyisa emize emibi egitandise okukosya emiti emito mu ggwanga lino. Tumba agamba ennaku zino bannabufuzi bangi beenyigidde mu bintu ebirala okutambula mmotoka ez'ebbeeyi okwegwanyiza ebyobugagga wabula ne batafaayo okulaba nga bakwata ku kintu eky'empisa ne bakirekera bannaddiini n'Obwakabaka nga kano ke kaseera nabo okwenyigiramu bwe bakwata ku kazindaalo okuvumirira ezo n'empisa embi ezigenda mu maaso mu ggwanga. Wabwe tulwane era tukwatire wamu ne bannaffe bannaddiini ate ne bannabyabufuzi beesittadde nnyo ensonga ey'okukulaakulanya abantu baffe mu mbeera y'omuwendo ogubabeeramu. Bwe tuba tukulaakulanya abantu baffe tusobola okukulaakulanya ennamba z'emmotoka ze tulina, tukulaakulanya ennamba z'amayumba ge tulina, amakooti ge twambadde, pikipiki ze tuguze. Naye weebuuze nti bw'oba otudde ku pikipiki eyo ossaamu abantu ekitiibwa, bw'oba otudde mu mmotoka eyo ossaamu abantu n'ekitiibwa. Ensonga ezo zitambulidde nnyo mu bannaddiini, ensonga ezo zitambulidde nnyo mu babyowangwa. Njagala okusaba bannaffe bannabyabufuzi bonna gye bali baba bafuna akazindaalo buli kaseera. Tetugenda kukulaakulanya abantu bintuntu, twagala okukulaakulanya abantu balamu. Buli omukwatanga akazindaalo mutuyambe mwogere ku nsonga ezo, ensonga z'okuba nti abantu baffe tukulaakulanya bantu balamu, si bantu bavulumuza mmotoka, si bantu bambala kooti nnene, si bantu abawasa abakyala abangi oba abakyala abawasa abasajja abangi. Naye twagala okuba nga abantu betujjamu bantu balamu, bantu bansibo. Omutaka okwogera bino abadde mu kwabya olumbe ku kyalo Namataba olwa Eri Lumanyika Luyombo era nga wano wasinde n'agaakana akaseera bannabufuzi bonna okulaba nga bafaayo nnyo okulwanyisa emize emibi egigenda mu ggwanga. Kuye ng'omuntu yeebale nnyo, yeebalire ddala, ate era twebaze ne bajjajjaabe be tulabye abaaweereza okusukka ku bw'omuntu. Tuwulidde bassekiboobo abali wano, tuwulira bajjajjaabe okuweereza okusukka ku muntu kintu kya muwendo nnyo, kubanga ebiseera ebisinga bangi ku ffe tuweereza kuwa nfuniramu wa, ne bw'oweereza n'abalala bafunemu, ekyo kigambo kikulu nnyo. Twebaza munnaffe oyo yava mu nsi era tusaba abaana bano n'omusika okulaba nti erinnya eryo temulifootoola. Tufunye omusika ono nga omusika tumufunye okuyita mu mitendera egirambikiddwa mu nnono, egirambikiddwa obuwangwa, egirambikiddwa obulombolombo. Ebyo byonna by'owulidde okuva ku nnono, obuwangwa, obulombolombo bye bizaala empisa wano mu Buganda bwe tubimanyi, kubanga ennono y'entandikwa. Obuwangwa ebyatandikibwa ne biwangibwa mu ffe ng'Abaganda ne bitulaga ng'Abaganda. Ate era olwaleero tukoze akalombolombo ak'okussaako omusika. Tumala okussaako omusika, tufuna omusika ne tufuna ne baasikidde
ne babeerako empisa gye beeyisaamu ne tugamba nti oyo omusika ayambye nnyo akoze bulungi omulimu ne tugamba nti omusika oyo yatusala ensawo singa tebaamutuwa twandibadde mirembe sebo omusika sebo ow'omutuba tetwagala abantu bagambe nti no baatusala ensawo twagala bagambe nti Katonda yeebale yatuwa abantu abaki abasika abantu abalungi ate obuwangwa bwaffe buno n'ennono yebiviira ddala mu Katonda yatutonda n'atussa wano kuba Katonda yatutonda yagamba nti bano abantu babeere baganda ne tubeera abaganda ate bannaffe ne babeera abasoga abalala ne babeera abanankole n'ab'e Bulaaya ne babeera e Bulaaya bonna ne babeera n'ennono zaabwe ez'abatondebwamu ennono ezo obuwangwa obulombolombo ne bulyoka bumulisa empisa ennungi ezituyamba okubeera abantu abalungi mu kitundu kino. Buli bantu balina obuwangwa bwabwe n'ennono abantu abamu bayinza okulowooza nti nno ffe wano ffe tulina naye mwalaba Jews wano Queen Elizabeth bwe yafa bwe yava mu nsi baateekako kabaka Charles era mwalaba emikolo egyakolebwa era mwalaba n'okulaba nga Queen bwe yafa enjuki ze zaabikirwa naye naffe tubikira ensuku zaffe ne tubikira ebiraalo ne tubikira ennimiro zaffe ate we tukola ebintu ebyo abantu amula batabitegeera bo balowooza nti twewugguusa naye okwo kwali kwolesebwa kubanga ennaku zotwogera ku muntu n'obutonde bw'ensi omuntu n'obutonde bw'ensi mukwatagana mutya kati bw'oba ofudde ebiraalo byo ne batabibikira byo lwaki tebabibikira. Mukolo guno balazeeyo omusika lwa lumanyika nga ye William Edwin Mbogo era ng'ekkanisa neemusabira okulaba nga afuna omukisa wano Kanoni Reverend William George Tityo agamba ensonga y'obusika ne Bayibuli egyogerako kyose kirimu sitaani mu nkola eno. Tuli wa mukisa okufuna addidde eri lumanyika mu bigere nakantwala omukisa guno okubanjulira Mbogo Edwin ne lubuga we Namutebi Oliver nga bwe tukwasize obuvunaanyizibwa tutandika ne leero okulembera onyeri olujja lwa eri lumanyika. Mbogo ye mutabani w'omwami n'omukyala Joseph Mulindwa agenda muzzukulu wa Wycliffe Luyombo muzzukulu wa Lame Kasona Kitta muzzukulu wa Yusufu Mulindwa bonna abataka kitundu wano. Kati essanyu ly'abantu bwe balaba omusika bagamba eyali atugatta yagenda naye agenda kutukomyawo. Haleluya! Eyo yenjawulo eri mu busika bwaffe obw'ekikristaayo kubanga tugoberera enteekateeka ya Katonda. Katonda bwe yalaba ng'abaana ba Isirayiri Musa abavuddeko bali mu kutangatanga ate n'olugendo lukyali mu maaso balina okusomoka n'agamba nedda sijja kubaleka bokka kambakwase omusajja ono n'abakwasa omusajja eŋŋwaŋŋuli enjasabiggu Joshua. Ennaku mbadde nsoma ku Joshua mu bitundu eby'emabega awo abasoma Bible bwe munaaba muzeeyo okuva essuula awo nga 7 kweyongerayo ng'olaba Katonda ali ne Joshua kubanga tulina Katonda w'ebisuubizo bw'agamba nti siikuleke nga siikwabulirenga kyamazima tayinza kukuleka. Gwe kyolina okukola kuddamu ki maani. Ye omukulu w'essiga lya Kagenda mu kika kya Mamba Mulindwa Luyombwa Kagenda omusika okuweesa ekitiibwa amaka gano okuba nga gankize nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda ng'akavaamu basekiboobo banna ng'eyakasembayo ye Wycliffe Luyombo Mulindwa. Kutira nti obusika buno si kugwa mu bintu wabula buvunaanyizibwa era bwe buvunaanyizibwa bwe tutambuliramu. Abataka abakulu b'obusolya baatulambika omusika obuvunaanyizibwa bwe yali badde atwala buvunaanyizibwa ki
era njagala okukuutira William Edwin Mbogo kakati otutte obuvunanyizibwa kakati luli obadde olina ensonga naye kati ate oyongeddeko ensonga endala kakati ofuuse lumanyika oba ofuuse lumanyika tambula nga lumanyika yagala nnyo obwakabaka bwa Buganda eno ennyumba gye tulimu ya bwakabaka era kyova olaba ondaba nga mbeera eno mbeera eri era ensonga lwaki olaba omukubiriza ng'ali wano yakiikiridde ebika byonna lwakuba nti tuli baweereza tuli bakozi tuli ba munju tuli ba munda mu bwakabaka bwa Buganda. Omukolo guno gwetabiddwako ne Katikkiro w'ekika ky'Emmamba Jobe Mutebi ategeeza nti waliwo ebigenda mu maaso naddala mu nkulaakulanya ekika kino n'asaba abazzukulu okulaba nga beenyigira mu nsonga zonna ezibeetaagisa. Tulina ebigenda okukolwako ng'ekika ky'Emmamba ebyenkizo nga bwe mubimanyi. Ensonga enkulu esatu ze mbadde musinga okwogerako abazzukulu muyaayaanidde nnyo ekigambo ky'omukisa ne muyaayaanira ekigambo ky'obumu ne mukaayaanira ekigambo ky'ennono naye temukaayana bukaayanya wabula mwogera ekiki ekituufu era nja kubiddamu bwe nti obumu butandikira kufe omuntu gwe kennyini bw'olabawo akoze ekitasoboka ate gwe tomuzzaako ki muliro obumu butandikira awo olabe embeera egenda mu maaso. Ensonga ey'omukisa omukisa gutandikira ddala okuva mu nnyumba gye tukola ki gye tuzaalwa gye tufa ne gutandika okukola ki okuvuna. N'olw'ensonga eyo njagala okubategeeza nti nga ekika ky'Emmamba ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogujja tusuubira okutandika ogenda okutereeza n'okwongera okuddaabulula embuga ya jjajjaffe mu biru ebubiru.